I declare Luyimbazi Elias Nalukola, who has obtained Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno Bannakawempe North balonda Elias Luyimbazi Nalukola mu kalulu akaddibwamu oluvannyuma lw'okufa kwa Muhammad Segirinya eyali omubaka w'ekitundu kino. Kyokka akalulu kano keetobekamu emivuyo egitagambika okuviira ddala mu kakuyege nga n'abamu ne gye buli kati bakyanyiga biwundu. Kati oluvannyuma lw'okulangirira Elias Luyimbazi Nalukola ku buwanguzi, Munna NRM Farida Nambi yaddukira mu kkooti okuwakanya ebyava mu kulonda. Ng'ayita mu bannamateeka be, Nambi yasaba kkooti esazeemu ebyava mu kulonda oluvannyuma eragira akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okutegeka okulonda okulala. Nga tusaba kkooti n'olwekyo okulonda okwa Kawempe North ekusazeemu eragire nti okulonda kuddibwemu. Olwaleero Munna NOP Elias Luyimbazi Nalukola ataddeyo okwewozaako kwe mu kkooti. Bannamateeka abasoba mu 15 be bategekeddwa okwolereza Nalukola. Akalulu k'e Kawempe North kaali kangeri nti emivuyo gyonna abaagireeta nga bwe mwagiraba ate be baddusa okuwaaba. Nga bw'olaba omubbi anyakula akasimu ate n'atandika okuleekaana nti omubbi wuuyo. Waleeta okuwaaba wano okw'ekisaagirizi n'okuleeta ku bantu ababbaayo ennyo mu nsonga z'amateeka. Nga bwe twakuba n'amaanyi g'abantu tugenda okukuba n'amaanyi g'amateeka. Kyokka ekibeewuunyisa, Farida Nambi yennyini yayozaayoza Luyimbazi Nalukola n'amukulisa n'okutuuka ku buwanguzi bwe basinkana ku muzikiti gwa Mbogo mu kusaala Juma ng'ekyamuviirako yeekyuse tebakimanyi. Kanga omukyalo oyo yakkiriza n'agamba Nalukola yawangula kubanga yatulugunyizibwa. N'atakoma okwo n'agenda ne ku muzikiti ewa Mbogo e Kawempe n'anjozaayoza olw'okumuwangula. Kati ate weewuunya mu ngeri ey'amancoole ey'ekisaagirizi baleeta okuwaaba wano. Okuwaaba okwo okw'omukyalo oyo kwagenderera kutunyiiza bunyiiza. Okusinziira kwewozaako, Nalukola asabye kkooti okuwaliriza Nambi okumuliyira ssente zonna z'asaasaanyizza mu musango guno singa aguwangula. Tulowooza nti kkooti bw'eneeteekawo obwenkanya n'esala okusinziira amateeka kye gagamba n'obujulizi nga bwe bunaavaayo tejja kuba na mukisa gwonna okuggyako okugoba omusango guno ate mulagire atuliyirire. Ajja kuliwa ssente nnyingi kubanga tukozesezza faamu z'abannamateeka 9 nga tukulemberwa Kanso Muhammad Mbabazi ne bannamateeka abasoba 15. Nalukola alumiriza nga byonna ebyakolebwa bwe byakolera ab'oludda oluwaabi. Ebikolobero byonna bye baakola mu Kawempe North Constituency, okutuwuula agaggo, okutukuba waya z'amasannyalaze ezisolido, okutusindikira abasajja abambadde ebiddugavu, okubba ebintu bya bannakawempe North ng'amasimu. Ategeezezza ng'omusango guno bwe gugenda okutaataaganya obuweereza kyokka nga yakalondebwa. Abantu ba Kawempe North olaba ebbanga ddene nga mukandaaliridde nga temulina ddoboozi nga lya munguuba lyerijja olw'okuba omulungi waffe Segirinya yali mulwadde. Kati mubadde mufunye mu kaseera kano musindise omusajja Njasabiggwa Nalukola agambe ebigambo mu Paalamenti. Kakati ono omukyala ate atutaataaganya. Kati ekirindiriddwa lwe lunaku omulamuzi lw'anaatandika okuwulira omusango guno.